Baby daddy. Oyogeza lava abantu abo. Nsibyeko ekintu ekyo abalala mungamba tuddewo abazze okunkolako interview. Wajjira okola kino ekintu kiba off. Yankwana mu August wa last year. Ayita kazini wange n'amubuuza all about me. Kazini wange gwe sajja kwogera linnya. Nagenda olaba nga Bruno ankubira nga ajje mukono. He wanted me to be his girlfriend. Nasooka ne mugamba kankirowoozeko era nga buli wiiki ankeberako nti mukwano proposal yange gye nakugamba etuuseewo. Ne mugamba nkyagirowoozaako kubanga before nali simufollowinga namufollowinga aze okundaba. So I didn't know all about him socially. Yeah. Kati nengenda netandika background check. Yeah, omanyi kye bateeka ku social ate si kyekiri eno munda. Kitegeera. Kiri what Bruno chateka ku social nenga sikyalina munda. Bruno kungulwa wabeera ayogera mu media alaga nti muntu mulungi, muntu mulokole era asabira ku funeral. Naye ate simu wa mutima mulungi. Bruno ye muntu wa kuvuma ate mukaali anyiiga mangu. Bruno muvumi alina omumwa. Ebirungi sibijjukira bulungi naye ebibi bibadde ngawo. Kati ebirungi natuula n'embirowooza ate kati the way you asking questions oginkubako bukubiso. Okay. Ate guno omwaka it's so unfortunate nti bingi bizze. Nga kimukwana. Era mubadde mbiraba kyogamba kino kyendese tekibangawo guno omwaka. Kugamba tufuniddemu challenges nyingi mu relationship yaffe eno mu mwaka guno. Era ndowooza kyeva eweddewo amangu. Nti abaana teyabaŋŋamba, abaana si babi. Abaana si ye issue naye yo obutabaŋŋamba. Abaana ki? Anti kati yaŋŋamba Briella yekka ate nagenda olaba nga ne Seth azze. Okay. Ate in that process eya Seth ate nendabamu omukyalo omulala alina omwana weebwe. Si bwenzi we basinze otwawukanya nze nabiraba nensirika just nenkatinga finances. Bagamba oli proud sugar mami nti wamusanga mu ssente zo. Anti kati mwe mwakikwata bubi mpuliddeyo abagamba mbu ndi sugar mami. Bruno alina emyaka 32 nze nina 34. Muno mulimu abaana abato nga balina ssente nga bansinga n'obuto myaka 25 ffe tubamanyi ng'alina ssente ezitayinaayina mwebali mu Uganda. Kati naye wa deciding okuyambako partner wabeera sugar. Omusajja yansaba buyambi like yaŋŋamba muyambeko we necessary kubanga nze twali tutandika yaŋŋamba situation ye. Mbera nayina 15,000 namuwaako 10,000. So ate nakikola njagala tezinnuma. Kiki ekisenga ennyo okuloma? Ekyakuletera okwakana ne ekyatwawula nina we nalinga mugulira engoye then otwafunamu obutakkaanya nendekerawo okusasula engoye ezo ate nga alina already zajjeeyo. Kati gayi nankubira nga amasimu naye nze nagamba wembeera siri na Bruno sijja sasula ngoye. Bali bamanja sente 59. Kati ne bamugamba kubira ezo sente nga nazo Bruno akulaga tasobola. Yali taziina. Omuntu wasabira amafuta akalimi kaguddeyo golowooza 59 yali agenda zisasula. Madeera nga muyambamu ng'omuntu like wensobodde sijja nnyo okugamba nti namuwa kino ate nemuwa kino ebyo si bye naliko ebyokubala kubanga tulina history ya childhood na biki. Mweraba dda kyogamba? Yeah, tweraba dda. Myaka ema? Mingi twakula ffenna. Nemudeetingako mu ali eki? Tetwadeetinga naye yankwana naye nga nze sibiriiko. Kakati omenye ewa Bruno yo wali ogenzeyo kuba ye yali zekewo? Nagendangayo. Obuzibu ava ku kye ye gaataano mu omwenda yagasasula? Teyagasasula gaye yamuleka. Nanti era kyava ku ngoye nti saasasula ngoye nambuloki. Era alaba nti nno alaba kyenjogera ku kitaawe. Era ajja kiraba akiwulirize. Ye yeesalirewo. Yes, kubanga jabba muntu mukulu nga yeesalirawo ane yali mu nsobi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Megaton Koli oyo nno mwana muwala bamuyita Dorah era nga tubadde wano Megaton bbanga lyonna tubadde tukuwa information about Dorah omukulu gwe yafunisa olubuto kati lwa myezi ena naye kimusensudde butereevu ate mu byonna byasoose kyasimbyeko nnyo essira agambye temuddamu muyita namukadde ye n'omuvubuka we benkana baakulira ddala bonna egimenti era mu abamuyita namukadde muveewo ebintu ebyo muwanuuza tayagala abaana bakula kati Bruno ali ku fulo ya 3 32 kyekyo okitegeera n'ate omulaba sseba ayinza ogikuba n'agitema wekwa agitema njagenda ndabe Wikipedia gyemuwa kuba abaana abo bakwata ekyama mumanyi kati bakuteebereza anti eriyo gye baleeta direct waliwo ne gwe bakootinga mu mboozi ze Wikipedia esooka nekuwaaka. So that is Dorah complaininga eri mukulu Brunoke mbu wa mumwa omumwa gumutoobera gulinga mabega wambaata gumulebera gulinga masavu mbu bwajeno mu public agezaako okulabika nti yeesiiga akazigo. So Dorah ayagala bwenkanya Dorah ayagala bwenkanya bannange agambye bannaye mwe bivaayo ne mukubeena amasasi ne mukola kyemidumu ne mugitunuuliza oluuyi lumu tajja kukkiriza omwami oyo naye alina byakola byatalaga eno mu kamera kyala bagumira nno bingi Bruno katawanyiza nnyo abawala bannange ate nzijukira ne Vanessa bw'ate yamukwanira mukwano gwe ate kati n'ono ayimba mu nsende ennyimba ali ku nnyimba za waluka abakazi abafuna mugundi mu method eyo mu nsendere gendayo omuŋŋambire Vanessa no naye yabonaabona olaba baatuuka ne ku extent egamba Bruno amutandikirewo omudaala gw'embizi Bruno n'agaana. Bruno yali akkiriza kino mu bizinesi zonna ze musalaasala entoto mututandikewo omudaala Bruno awomberwa embizi ayagala kujja kugirya awummulirawo ng'ali embizi kati gwe bizinesi yonna ng'ogira omudaala gw'embizi. Bruno yali ajja kulya bizinesi y'omuki ye kennyini yali ajja okugyeteramu obusente obutonotono amala agibwebwene. Dorah ono right about now engeri amawulire gye gatambula ye ng'omukyala aliredde okutambula kuba bannange atambudde n'essaawa zino bwe tumukubira nti Dorah twagala kuleetako wano ku Megatron ayinza n'okwerabira nnika y'omunda yatandise n'okuwa kamera zino eza gavumenti interview mumulaba bamugamba kamera kwezire ku nguudo ayinza okufuna munne n'amugamba mbuuze ebibuuzo wano nga bwezino gavumenti CCTV kamera tomanye enanga ayinza okubiti abagala ebyobwereere butereevu abasajja muyina okukola noka wano wooli oli musajja mukulu okuze kano omukazi ng'avaayo akutyoboolatyobola bole kati ogenda tugamba ki okitegeera siganye owekangabiriza olinga muganda atajja busera oba omusezi agula essowaani bamuyita omuganda erinnya ly'egganda ye gundi oba Bruno Keyani egganda liri awo nnyo naye Bruno abakazi bano bwe banaavangayo bwe bati kigenda kukulekawa butereevu ojja tubuuza mbu kyakusangawa Vanessa asooka n'avaayo n'ogamba nti omwana si wuwo ne bagenda ne bakebera lwaki alandaza nalaba ono omwana owa Vanessa ng'afaanaganira ddala n'oli kambuuze lwaki alandaza abaana bano gwe kennyini wakavula ebintu by'omwana ate avuddeyo agamba nti nine tuli amugema alowooza tugende mu DNA ezivuddeyo ng'ebintu bikola bikakasa nti gwe kitaawe w'omwana nina obuzibu bumu bavubuka enkola eyo omusango ono Dorah talina musango ayagala bwenkanya kiri bwekiti omukazi yenna akwata ku nsimbi ye n'agifaa ganja tufunye obuzibu omukyala okukwata sente ye n'agikuwaako omwana agambye bwe yafunanga 5
ng'akwata olukumi n'alukola ki tekiba kimu kya kkumi kye yalyanga bannange bweba kanisa yalyanga ekimu ekyo kyokka Dorah ye yagendanga mu kanisa mukazi wattu n'atakiwaayo ekimu kye eky'ekkumi ng'akiwa Bruno nze kasa omwana yafulumiza audio ng'omukulu amugamba n'akalimi akalimi kaguddeyo ate ekimanyi kye mbusimanyi nti oba omwana n'amutuusa ewaka owasala wano simanyi oba anaabawo n'engulayo owebbi ba amatooke gano ng'omusajja wange oli asiika ekijanjaalo ekirungi ne capati ze enzito obulungi ekijanjaalo akiteekamu kaleeyiko chobozi yinza okutuukawo nga taliiwo ekijanjaalo nakirabamu amasavu okitegeera kirimu kaleeyiko chobozi so bannange abasajja musaasire abakyala bano manye abakyala bano muze bakola ensimbi zaabwe bagamba owaayi naku zino abasajja b'ennaku zino nabo bazibuzibu ne bwe nfuna omuntu wange ne muteekamu ssente ne mmanya nti kati tuli bumu okitegeera malusu nadde okooli oba mumbwa nagundi na lujjo na pipa tuba tujja kukola ki tuba tujja kutambula kati ate gwe bw'otuuka ne weekola obusolosolo omwana abadde akuteekamu kuba omwana yagambye mbu atuuse ku accident ng'agende wa Bruno ku weekend nga Bruno agenze kulyayo buli mmere ya mukyala naye ng'emmere ey'omu kisenge tagirya omukyala kwe kwebuuza ng'ogamba eby'omu kisenge mbwe emmere tagirya naye mbwe abadde atabulamu sukaali abadde tanoga anti kiri bwe kiti wali initiale ebyo yabikolanga luli ng'akyamuwa omukwano naye ng'amuwa gwa lusuluuju nga bw'agenda okutabula ka sukaali mu caayi ateekamu kinookuluze oluvannyuma lwa byonna mbu ennaku zino embeera za Bruno zikoze eki zikyuse okitegeera mbu aleekaana abanga ndegeya mu nju saawa bina beekuulako waya ajja atamidde aba mu kayimba ka lutalo akomawo atomera amalebe gumukutte emimwa n'ebigere naye ogwono tegumukwata mimwa gyo gisigala gitoobera bw'avuma omukazi bw'akola atya ne bana lwaki mukola ebintu ono bw'ani ayogera luzungu kirimu industry wano ogenda kukola bintu ebyo Brunoke akati olaba ate wanaavirayo neyeekangabiriza tugenda musuula wansi okitegeera kuba boyomo ekirungi nzire nkuddirayo sagasa omukwano zino zaabeeramu olwasooka omukyalo oli bwe yazaalamu bulina mpulira ne tugenda ku seefu ono omukazi gwe bali bwagenda okukolera omudaala gw'embizzi tabavaayo kwerwana ate naye yatandikira mu bino bya mukwano n'afulumya audio era yafulumya audio eri ey'akasana pereketya mbu ng'omukulu waaka wa lusuluuju naye banna guleeta n'owekiwala ate ekitulimu kakati ng'omukulu ate bazaaliramu abo abanafunafu bw'okimanyi nti abasajja abatalina maanyi mu nsonga z'ekiriri bazaala aba yaakayingira ng'ayooguma omukazi jjukira aba tasuubira manye bakazi bano biseera ebimu baba bamanyi atandika okwerayikira ku ddakiika 5 naye gwe ogenda olaba sekendi 40 omusajja ayoogoma agudde eri ekikoowu kwewe naye bwasa zenno nga ntambula abaana bano bannange Farida simanyi yalina otuyamba ku Bruno ate nti Bruno ate Farida yakomyewo akangazza nti oba kola byonna by'oyagala nze abaana ndi wiringo bakola ki obalabirira ate nze Bruno kiri kye mbadde gamba Bruno mbutagambwako watuuka ewa maama we bagambako mugambi kakati ogenda tuzza mubiri bemwali lwaki tamukayuki ne bannange mwana gwe no Bruno ayina zonna no yatwala mbeera za kitaawe zonna okukwatagana taata we ne tubeera bwe tuti bannange namute mukono gwa kyuma era ogenda n'omulongo abaana balina kyejo bwe lwaki tebamanyira embeera za Bruno waakutegeera balemeddwa okutegeera omwana nze bwe nti bwe nategeera kitaawe bafaanaganira ddala si mu ndabika wabula n'ebikolwa taata naye yali asitula ebyoma ebiseera ebyo tebaasitulanga byoma baasitulanga malebe bannange this should be the last time ebintu bino tugenda beera tukyali wano omulala gye naye ne Galo Charod erabye ali abaana bavaayo mu komenti awo sebu Galo Charod tebagiwolerezaako anti kati Galo Charod we batagiwolereza
babadde bagamba mukyala mukulu kati avuddeyo agambye muto twenkana twakula ffenna muleke kunjwetekako ate nze kinyiza nnyo muwala okuba muwala munno ekintu kino kikutuukako omukazi ono Dorah agambye nti abantu mubalaba kungulu wali mu bantu wali alaga kirala. By the way omukyala yenna omulaba watuukira okujjayo ku exposinga characters z'omuntu gw'abadde naye mu relationship ng'oba oli awo sawa zino amuyinamu ne tuli amugema butuufu naye aba atendewaliddwa okitegera kuba ffe tujajinga byakungulu naye oli bw'aba avuddeyo n'anokkolayoko ku bigambibwa nti bye biri munda n'empisa z'omuntu tokuba nnyo kuba bibeera mu perspectives bbiri asobola okuba nga awaayiriza oba nga mutuufu kati gwe tojajinga nnyo kusinziira ku negativity wabula tulina ebigambo byoyo omwalo olowooze yandiba nno nga waliwo ensonga endala Bruno K y'omukazi abadde amufunamu ki Dorah abadde afunamu ki mu Bruno omukwano yagaana omukkosa omukwano ye Dorah abadde afuna kati omukazi waavaayo n'akomplaininga about kuba kiri bwe kiti omukazi bw'akola akasente ke kati nga Dorah oyo bw'omulaba n'agamba nti kuba alaze nti ne Bruno K yamukwana si yakwana Bruno K anti imbu yayita munnembo mu nsendere anti owulidde mu nsendere senga omukazi yavaayo n'agamba sugar mami n'agamba n'ayita mukwano gwa Bruno K nti nsendera Bruno K naye Bruno K yakola ki ye yalumba ate n'amulemerako so omwana n'amuteekamu amajja omwana n'amukola atya okitegeera nga kyasuubira nti Bruno K ono sente zange zonna zemuteekamu artist kansasulemu ensonga z'ekiriri naye Bruno K n'abeera nga tayagala nnyo bikaawa omanye eddagala eryo abantu tebaagala nnyo bikaawa agenda n'anafuwa mu nsonga z'ekiriri okitegeera n'agamba nze sinywa bikaawa kambeererewo awo wetujjukiriza abantu golola busungu oba golola busungu ono teyeetaaga nnyo bintu nti bikaawa biki ku mitwalo 5 okagula ku namba 070 okategedde 77503 bano ba Bruno K banaye bantu buteefa wadde olina akasumuluzo katono okuba mu nsonda n'okuba mu nsonda alina akantu akatono ako bw'okakuba mu nsonda emu n'olemezaamu omuntu ono tatandika okuwulira obulumi ne bakabakaggo katono n'okakuba mu kifo kimu n'olemezaamu agenda owulira ssebo obuswami butandise ommotoka naye nze nyigira nnyo abakyala abasalira Dorah omusango Dorah si ye yeekwana Dorah yali bibye oli n'akola olukwesikwesi okitegedde n'ayita mukazi omulala ne bamukwana n'asooka neyetegereza omukulu ng'alaba embeera ze yanowezeyinza okukwatagana omukulu yatandika kyuka mpola akuba n'amale bayomba awaawaala alinga tooyi mpya tetukomye ku ekyo nga ne ssente talina kyavaamu sente talina omukyala aprovidinga byonna yasasula ki mu bulamu nange kyenneewuuza omwana abaana babalabye okitegedde ate ng'era naye Farida n'alalambaza omwana ono Farida alalambaza omwana yeetaaga n'abamuwaamukko Bruno K abuze emyaka 8 oweze emyaka 4 tukyali ekisanja kya Museveni ekiddako kinaamulekawo kino kimuleka mu Lwasatu mwegi Bruno K kati nozemba buli nze nkubuulira ebigambo bino yekangabiriza agambe njagireeta balooyi njokosowe nga ggwe ageza ataatinkiza nga tugira ebintu bino tuleeta nsonga zaffe ate nze koosi yange nno gye ndimu eno njibulako katono munneegendereze njokukwata muntu kansali balekyeyogera mujja kwa omulimu anti nja tuuka mbyekwatiremu omanyi bajooga wa naye aspanaawo kansali balekye waali era omuntu yenna ayagala okuteekawo embeera olw'okuba tukosa eggulire ettuufu omwana Dorah lyamaze okusensu ayagala bwenkanya Megatron kooli tugamba nti obeera ku subscribinga likinga ate obeere nga osharinga stories nyingi nnyo wezira ku mukutu gwa Megatron bw'omala okulaba eno just weyongereyo bweyongeze ate subscribe olikinge ne kashare kakulu nnyo n'akada akagire butereevu stories zonna engeri gye tuzireeta ogenda beera nga osifuna ddala bulungi nnyo baza okubeera nti mutambula naffe kuva gye twatandikidde paka obudde buno bwe tuli era nga tukomawo ne stories endala nyingi nnyo temuvaawo tukomawo